mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo kuwo. Mbalamusaako nnyo nnyini ddala mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe omukisa mu muyaga ekitundu ekyokubiri. Omukisa mu muyaga ekitundu ekyokubiri. Mu kitabo kya Danyeri omutwe ogwokusatu, abavubuka abaasindikibwa mu muliro baali basatu: Shedraka, Meshaka ne Abedinego. Naye abaali ebweru w'omuliro nga bakulembeddwamu Nebukadinezzaali yennyini kabaka, bagenda okwekkaanya nga mu muliro mulimu abantu 4. Ow'okunawa gye yava era yaani nkakasa naawe osobola okuteebereza. Mukwano gwange muyaga toliimu wekka, baali muliro 3, naye waliwo owokuna eyajja n'abeegattako era teyabakkiriza muliro kubakolako bulabe bwonna. Waliwo gw'otalaba mu muyaga ogwo gw'olimu, gw'otalaba n'amaaso go, eyali n'abavubuka bali era naawe ali naawe okukuuma, okulwanirira n'okukutaasa. Abavubuka bagenda okuva mu kabiga k'omuliro baali tebawunya wadde omukka, tebayiddeeko wadde, engoye zaabwe nga nnungi era nnamu n'okusinga bwe zaali nga tebannakasukibwa mu muliro. Baatandika okubawa ekitiibwa olw'ekyo ekyabaawo, okubalabawo, era baakuzibwa ne kabaka Nebukadinezzaali n'alangirira mu lwatu nti Katonda waabwe ye Katonda yekka anaasinzibwanga mu Isirayiri. Bakulu era mikwano gyange nabagambera nkiddamu nti emiyaga egimu gye tuyitamu kiba kibalo kya Katonda okutuggyirawo abalabe abaali tufuukidde ekizibu mu maaso. Nakibagambera nkiddamu, oluusi kiba kibalo kya Katonda. Katonda yalaga amaanyi ge olw'ekyo ekyaliwo ku bavubuka 3, n'akkakkanya era n'anafuya abalabe baabwe, era nga singa Omukama teyababalira kusuulibwa mu muliro, baalitambulidde mu kutya kabaka, okwekweka ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Kyali kibalo kya Katonda. Awo we ŋŋambira nti emiyaga egimu Omukama agituyisaamu lwa bulungi bwaffe na kwoleka kitiibwa kye. Eyeesiga Katonda ne mu ddungu yaayitimukiramu. Omuyaga ne we gujja gumuyuuya gumwolekeza gy'abadde alina okulaga. Oba nkiddemu? Ngambye omuntu ayeesiga Katonda ne mu muyaga ayitimukiramu. Wabula omuyaga ne bwe gujja gy'ali gumuyuuya gumwolekeza gy'abadde alina okulaga, era gumuyambako buyambi era kumwanguyiza kutuuka gy'abadde alaga. Osaagane Katonda. Wakati mu muyaga oba mu kyeyo ekyo ky'olimu mw'ogenda okulabira omukono gwa Katonda n'okwewuunya weewuunye. Kino kyennyini kye kyali ku Isaaki mu Masooka oba Genesis omutwe ogwa 26. Enjala yali egudde mu kitundu. Isaaki n'ayolekera e Gerali amale aserengeta agende mu Misiri okwebeezaawo abantu be bambi n'ebisolo bye. Eddoboozi lya Katonda eryajjira mu kirooto lyajja gy'ali limugamba nti Isaaki, toserengeta Misiri, sigala awo, ŋŋenda kubeerawo naawe era we ŋŋenda okukuweera omukisa, gwe, abaana bo ne bazzukulu bo.
mu bufunze yali ali mu kumugamba Katonda yali ali mu kugamba Isaaka nti mu kyeya mwennyini ate nze mwe ŋŋenda okuweera omukisa. Mu mazima gennyini Isaaka bambi yali tayinza kukitegeera. Omusana pereketya, tewali mazzi, tewali kirime kidda, ate Katonda ali mu mugamba nti sigala wano we ŋŋenda okuweera omukisa. Naye yajjukira omulamwa guno gwe nnemeddeko kati wiikisi 2 nga ngulemeddeko, era nga nina ensonga lwaki ngulemeddeko gye mujja okutegeera nga sinnamalako kisiibo kino, nti ne mu kyeya ne mu muyaga omukono gwa Katonda guba kwabo bonna abamwesiga. Ne mu kyeya ne mu muyaga omukono gwa Katonda gubeera kwabo bonna abamwesiga. Mu mbeera eyo yennyini nga tewali wadde akabonero k'enkuba, Isaaka yatandika okusiga ebimera eby'enjawulo nga teyeefira nayo. Abafirisiitiya abaamulaba ng'asimba era ng'asiga baalabira ddala omulalu awedde emirimu era asaana okutwala mu ddwaliro. Mu lunyiriri olw'ekkumi mu mutwe gwe gumu batugamba nti Isaaka omwaka ogwo yakungula ebimera by'atakungulangako mu bulamu bwe, n'agaggawala era teyadda mabega. Mu bufunze olw'ekigambo kya Katonda, olw'amaanyi ga Katonda, olw'omukono gwa Katonda, mu sizoni emu bw'eti Isaaka yeesangula mu kitabo ky'abaavu ne yeewandiika mu kitabo ky'abagagga, era omwo mwe yasigala ennaku zonna ez'obulamu bwe. Oh my God! Eno yennyini y'essaala yange gy'oli mukwano gwange mu munyeenya eno. Nsaba omukisa gwa Katonda, omukono gwa Katonda agukugololereko mu kisiibo kino munnange. Ebibadde bikukaabya amaziga, ebikweraliikiriza ng'obadde otuuse ne ku njegoyego z'okuterebuka, munnange Omukama bikutaase. Nga Isaaka, by God's one divine touch obulamu bwe bwakyuka paka kufa, naawe munnange nsaba Katonda akwate mu byenfuna byo bikyukire ddala. Bizinesi ye yitemuke, ogaggawale mu linnya erya Yesu. Okugaggawala si kikolimo, okugaggawala si kibi, okugaggawala is okay. That's why Isaaka Mukama yakwata sizoni yali egi n'agaggawala obulamu bwe bwonna. It's all okay. Obulwadde obwo munnange bugendere ddala, buwonere ddala, buleme kudda, bugwonere ddala mu linnya erya Yesu obulwadde obwo mukwano gwange. W'amaanyi ga Katonda obulwadde obwo mbulagira buwone mu linnya erya Yesu. Muyize munnange obeere muwanguzi mu misomo gyo mu ngeri etebangawo. Mukwano gwange gwali ku mpapula zo, empapula zo ze weetaaga ozifune mu linnya erya Yesu. Kyonna ekyatabula nnabaanayo maama, munnange Omukama nsaba akikutereereze naawe ozaale ku baana ababo. Asumulula abaana bo mu njegere z'omubi bayitemuke, bakulaakulane, bagende mu maaso mu by'omwoyo n'eby'omubiri. Akuggyeko ekifu ekyo olabe era osisinkane entuuko yo. Omukono gwe gukulwanirire nga gukutaasa obubenje n'okufa ebitategeerekeka. Ekisinga byonna Omukama akuwa amagezi osobolenga bulijjo okusalangawo ekituufu oleme kugwanga mu mitego gya mubi. Abagoberera mu nnyonyi ya wiiki ewedde, nga Falaawo n'amagye ge basembera eri Abayisirayiri, bwe baali basembera bwe bati, Omukama yabagamba nti abo abalabe be mulaba mubalaba ogusemba. Bw'atyo bwe yabagamba, yagamba abaana be Abayisirayiri nti you seeing those, abo abalabe be mulaba mubalaba ogusemba, temujja kuddamu kubalaba. That the enemies you see today, you will see them no more.
nsaba Taata ow'omu ggulu buli awuliriza essaala eno akuŋŋambira ekigambo ekyo kyennyini kye yagamba abaana b'Abayisirayiri nti Matini embeera eno gy'oyitamu ogiraba ogusemba, obulwadde buno obukuyoyomya bukuluma akasemba, omuyaga guno gukuyuuya ekisemba, toliddamu gulaba mu bulamu bwo. Embeera eyo gy'oyitamu nsaba Mukama akuŋŋambira ekigambo olwaleero ng'owuliriza essaala eno nti mwana wange kino okiyitamu ogusemba, nga bwe kyali ku Bayisirayiri nti yabagamba nti abalabe bammwe bano bwe mulaba bajja mubalaba ogusemba, temugenda kuddamu kubalaba. Nsaba ekigambo kyekimu Katonda waffe akikuŋŋambire olwaleero. Heavenly Father, this is my humble prayer for your daughters and sons in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Wakati mubakwetoolodde ne mbikwetoolodde, Katonda asobola okuyimusa mu ngeri gy'otalowoozangako. Let me tell you this, friend. When you honor God and give Him the first place in your life, His blessings will always be chasing you. It will not be you looking for the blessings, but it will be the blessings chasing you, looking for you. Olunaku Isaaki lwe yakkiriza nti muyaga mu kyeya mwagenda okufunira omukisa gwe, awo obulamu bwe bwakyukira. Kankubulire kino mukwano gwange. Omulaba asobola okusindiikiriza paka ku kisenge, naye amaaso go bw'ogalemeza ku Katonda wo tasobola kuwangula. Atakulekera naawe tomulekera. Bw'olaba akasajja kasitaani akaaka kakufuukidde ekizibu, kagambe directly that you enemy, you are messing up with the wrong person. You can try to knock me down, but you can never knock me out. Listen to this, my friend. Favor may not keep you away from the storm, but it will keep you out of the storm. Favor may not keep you away from the storm, but it will keep you out of the storm. Abantu bonna abaasekerera Isaaki ng'asimba ebimera mu kyeya, obudde bwatuuka ate ne bafuna obujja nga balaba abalese, ayitimuse, agenda mu maaso, agaggawadde, ate nga bo we baali we bakyali. Era bigenda okuggwa nga bamugobaganyizza ng'ensonga gye bamuwa nti yali afuuse w'amaanyi okubasinga. Nsaba waakiri byonna bye njogedde osooka obiteeke wabbali oba obeerabira byerabire, naye kino kiwulize bulungi. Kyewuunyisa okulaba nti abantu abatali beetegefu kukola by'okola, kuwaayo budde bw'owaayo, kwegayirira bambi nga ggwe bwe weegayirira, kuwaayo budde kusiiba nga bwe weewaayo, kupambana nga bw'opambana, kuyiwawo mubiri nga bw'oguyiwawo, kwerekereza nga bwe weerekereza mukazi wattu musajja wattu. Katonda ate bw'akuviirayo n'aggoyerako omukono gwe n'akuwa omukisa, ate n'olaba ng'obujja ennugu agatima bibata, abamu batuuka n'okugendera ku ddogo mb'osiraane, n'abandi kwagalira ddala kukutta oveewo. Kyannaku ate nga kyewuunyisa era nga kituufu ate. Si beetegefu kuyita mu by'oyitamu, kwewaayo nga bwe weewaayo, naye Mukama bwe weewaayo Mukama n'aggolerako omukono gwe n'akuyimusa n'akutwala mu maaso, n'olaba nga baffa. Baagala ate kusiranya, kusaanyizaawo ddala. And that is the world in which you are. Naye nsaba kino okiwulira era. Olw'okuba kimanyi nti baana bange Katonda agenda okubaviirayo era nga sibuusabuusa, gwe nkusaba tokkiriza bantu ba kika ekyo kukwekiika mu maaso, era nkusaba amaaso n'ebibyo byonna bikwasenga Katonda wo, ye Abafirisiitiya ajja kudiiringa nabo, era ekyokubakolera yakimanyi.
You don't need to explain anything to those people. Focus on your goal. God will deal with the Philistines on your behalf. God will deal with the Philistines on your behalf. I love you so much, my friends, and may God's mercy and love be upon you in these remaining days of our Lenten period. Bw'oba osobodde mukwano gwange, mukwano gwoyo naye baaba, omuweereza nko ku munyenye eno munnange, tomanya bw'alibaako ky'okyusa mu bulamu bwe. Kino kyaffe ekyokubiri eky'omulamu ogwo katukikomyawo. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu naye gubakkeko, kubakuume, kubasigaleko, kubalungamye, kubalambike, kubagumye kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with a man.